Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kyalwaddaaki amazima gamazira ne gazuuka ku Pastor Bugingo ne mukazi we Susan Makula. Byampuna ate era munnange oba oli awo tebisanyusa eri abo ab'oku Kanani Land. Omusumba Rosias Bugingo ono nga yafuna omukyalo omulala nga mukyala omukulu amanyikiddwa nga Teddy Naluswa. Bagenda maaso n'okubeera nga baawukana n'afuna omukyala amanyikiddwa nga Susan Makula. Ne we twogerera kati oli ayinza okugamba nti finally it ended in tears. Okusinziira ku information gye nfunye nti Pastor Bugingo amaze almost emyezi egigenda osobamu ebiri nga tasula waka. Asulawa wabula bino bivaawa. Pastor Jessica Kayanja amusekeredde n'agamba nti nababuulira nakugamba naye tewagenda mu maaso nakubeera nga oba oli awo owuliriza ebigambo bye nakugamba. Byampuna byo bineeno bikwasa ennaku wabula video soko giwe like etambulire ddala wamma etuuke ne ku mulala ate agende mu maaso n'okubeera nga agifuna. Kakati nzikiriza ansooke nkuwe video eno ogyetegereze. Kigambibwa nti Susan Makula yagenda imbu ku musawo Tanzania imbu agise Teddy mu maka era n'abaako byakola ebitaali birungi. Naye ate jjukirwa nti bineeno Jessica Kayanja yabirawo n'agamba nti tujja funa mukisa mu maka ga mukazi gatuuyaniddemu. Togenda kuweebwa mukisa mukazi gwe. You want people lest you woman. Muntu oyo omukazi omulala. As long as you are in the vicinity or in the palace of someone, na mirembe mukazi gwe. you will never have the peace. Muntu oyo omukazi omulala. As long as you are in the property of someone else's home. Ate mirembe mwana watu tetugirabira ku wigi. We don't see the peace as you put on those weaves. Mirembe tetugirabira ku makeup. Peace is not about your makeup. No. Nedda gundi. Kubanga osobola obyambala byonna n'obyetika. You may put on nice weaves and good makeup. Ate nice kiwigi ennene banungi. A big wig. Oyinza obyambala byonna n'obyetika. You may put on everything and you carry it. Naye Bayibuli egamba nti ekigambo kya Mukama. Wetwogerera kati Bugingo gakaaba gaakomba era Bugingo waliwo ka video kenkuteeredde wano ng'ali mu maziga ng'agamba ne Susan naye muntu wakusikamu muguwa era tobeeranga na muntu oba oli awo mu buyabuya alinga ono bw'ati. Susan Makula naye obwongo bwe buli bwe butyo. Teri kintu kibi nga kuba na mukazi nga musika omuguwa. Mumaliriza mwetuze obanga omwafudde. Kubanga omuguwa guno guba mu bulago. Odda ku kono yadda ku ddyo. Tewabawo success. Neti nnono abadde amanyikiddwa ennyo nga mu kubeera motivational speaker mutereeza bufumbo Susan Makula wetwogerera kaakano naye agaga amaka takyagalina oba oli awo agaali agamukyala munne saawa yonna gandimuddira. Kakati okusinziira ku mwami Tugume yagamba nti with due respect, with all evidence, amazima gegano era Susan Makula ekituufu kiri nti yakwata mu bigali naye essaawa eno ebintu bimufuukidde ekirala. Nerireetera gundi kuwunya noba nga awunyira Bugingo. Genda mpola. Eddagala lya soko kuleeta nga liwunyisa Teddy. Kati Bugingo naba nga akoze eki naba nga nawulira ng'oli amuwunyira era yamuvaako mu ngeri eyo lyali eddagala. Kati Susan Makula ye yalowooza nti bw'agoba Teddy n'amugobera ddala ng'amuwunyisa ate oli ajja kutuula butuuzi. Katono bwe yakimanya nti ono baawe teyandigenze bw'atyo naye n'akola ki?
bonna ne beetambulira balaba nti entalo z'abantu abakulu ate kakati Teddy omumanyi gy'ava tebasaaga sayidi eyo tebasaaga jana gy'ava eyo abakimanyi gye bamuzaala si wangu ogenda ng'oweetegese kakati Suzani Makula ye bambi teyakimanya n'atamanya nti ono omukyala si wa muzanyo. Kati ly'eddogo lya gye Tanzania ani alimufunira? Anti kati batuma bantu weebali balina abayambi baabwe bagenda ne balireeta. Ayinza obutagendayo kennyini naye atuma abayambi batumayo abayambi baabwe ne baleeta. Tuba tutunuulira ensonga eno Susan Makula ne Bujingo bagezaako nnyo okubeera nga bawanyisiganya ebigambo ne Jessica Kayanja. Wabula bino bye byali ebigambo bya Jessica ng'agezaako okubeera ng'alaba ekiri mu maaso, wabula baasikagana omuguwa okutuuka ku mbeera bw'eti. Omukadde mu kyacu n'omulaba nga yeerwanako nnyo yeekakatika mu bugoye bw'abaana yeeyerusa buli lunaku alwanagane ne bakyaci memba yalowooza nti pasita we baawa agenda kwenda ojobuuze mukyala pasita wa ate emirembe mwana wattu tetugirabira ku wiigi. We don't see the peace. Omusajja yayimiriranga n'asaba bye tutegeera kati ayogera ebitategeerekeka. A person who could stand and minister and receive the anointing, now they are speaking trash. Omwoyo wa Yezebeli ayigiriza abasumba okwenda. The spirit of Jezebel that teaches men of God to pray adultery. Tukusazaamu mu linnya lya We Yesu. cancel you out in the name of Jesus. Ensi ekugaane. And the world cannot stand you. Ensi terikuwanirira. And the world will never stand you. Togenda kuweebwa mukisa mukazi gwe. You want be blessed, you woman. Mu ntuuyo z'omukazi omulala. As long as you are in the vicinity or in the palace of you will never have the peace. As long Bujingo ye kikakasiddwa nti eka yavaayo era takyayina nakigere yadde ekimu kyalinya, wabula Teddy Naluswa yagamba ekintu kimu kyokka nti nja kufukamira nja kusaba empaka omwami alidda ewange. Wetwogerera kati sawa yonna twanira Babujingo ngazze ewa Teddy Naluswa kubanga eno si birungi embeera tewoomesa nakabululu. Teddy ebigambo bye njagala tubijjukire era ogende maaso n'okubeera nga obyetegereza oba olyawo obijjemu omulamwa. Bibino ebigambo bya Teddy Naluswa. Alabira ddala nti amaka gano mukyala na mwami nagamanye nagayingiriranga menyi nagamenyi bakyala fetwefu mitafumita fetuyina ettima ku bannaffe fetuteeseza ogenda nolaba ku mirimu eyo era nga mukazi yakuteeseza gwe ng'omukazi bakugobe. Ekikwasa ennaku nti ate ffe abakyala tefetwefu mitafumita mwagala kiwulira Katonda wange tagenda kuwummula paka banatukiriza ekisuubizo kye yansuubiza kubanga kigenda kutuukirira mu linnya lya Yesu era nkirindiridde mu kukkiriza omukazi omwegendereza akkirize n'alindirira ekigambo kya Katonda ne kibaawo. Kati nno ye Biini eyali asinga okwogera ennyo ku nsonga zino agenze maaso n'ogamba akuba bulati nti bino nali nabibabuulira ddala lwakuba mwali temuwulira naye nga amazima amatuufu bwe biti ebintu bwe biri. Obuuza ebituufu nti onaasula kuwundi wali ku paradise si kituufu, tasula ku paradise. Paradise awo waliwo saaluuni. Saaluuni eyo bagitanga egundi konotero nga ku bizinesi yawo asiwayati kweyo hotero kuliko saaluuni gamba nti lutuwe saaluuni eyo gegende bamu omuwala gamba nti leeta abini. Kakati nno okusinziira ku Tugume yagamba nti eddagala lino lye baaleeta lyali lyagoba Teddy kumuwunyisa omufuula ekyonzira, wabula essaawa eno mbu wetwogerera Teddy yakoze kye tuyita backfire. Kakati ebintu ne bitabuka era essaawa eno
ge maziga g'owulira agali eyo nno ku Kanani. Omukazi ng'amaze emyaka nebba myaka 20 emyaka egyo tegiba mitono toyinza kujja n'omwepankirako oli yamumanye ndya n'ensula oba okitegeera amutegeera bulungi era eddogo gundi lyaweereza ne lyaleka awaka teriyinza kukola gundi bulungi era post gye mbadde nkugamba mwami Tugume mbu celebrated couple Pastor Bujingo and Susan Makula alleged separated houses. Yes. Ochulaba but they no longer see face to face allegations of witchcraft which Susan Makula imports from Tanzania. Naye Susan Makula yasooka okuleeta eddagala. Lwaki bawaayiriza Tanzania yagenda yoddi. Ye yasooka okuleeta eddagala. Eddagala lyaleeta ne lireetera gundi kuwunya n'oba nga awunyira Bujingo. Genda mpola. Eddagala lyasooka okuleeta nga liwunyisa Teddy. Kati Bujingo n'aba ng'akoze eki n'aba nga n'awulira ng'oli amuwunyira era yamuvaako mu ngeri eyo lyali eddagala. Kati Susan Makula ye yalowooza nti bw'agoba Teddy n'amugobera ddala ng'amuwunyisa ate oli ajja kutuula butuuzi. Katono bwe yakimanya nti ono baawe teyandigenze bw'atyo naye n'akola ki? Bonna ne beetambulira. Balaba nti entalo z'abantu abakulu. Ate kakati Teddy omumanyi gy'ava tebasaaga. Sayidi eyo tebasaaga. Jana gy'ava eyo abakimanyi bakimanyi. Gye bamuzaala si wangu ogenda ng'oweetegese kakati. Beyond the newsroom gwe mukutu nkusaba nti video giwe like subscribinga ate tutambuze ensonga buterevu. Ayagala olanga naffe simu yaffe esembyayo awo 368 n'endala esembya 557 tukubireko ate tulange business buterevu nnyo nnyini ddala akuuma atakomera mpeera ayisa abasajja Kabaka Magulu Nyondo Chuchu wangala baffe Maama Nabagereka agerekere Obuganda kale mubeere bulungi tusinkane ate nga Mungu asiimye naye mbakubiriza nti mwagala ennyo ensi yammwe n'okusinga oboolyawo bwe mweyagala kale atusinkane mu mawulire gaffe agaddako nate. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.